Ku ntandikwa ya Ssabbiiti eno Paalamenti y'eggwanga yawuniikiridde omubaka wa Bukoto East Twaha Kagabo bwe yeesowoddeyo bwa Ntogo n'alumiriza omukubiza wa Paalamenti Anita Amongo nti yamuwa ensimbi obukadde obuwera 40 mu ngeri gy'ataategeera. Ono yakutte ssente n'azitwala ewakuli oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Mathias Mpuuga n'ategeeza nti kimuwalirizza okuzza ensimbi zino obukadde 4 ezaamuweebwa Sipiika Amongo ekibi kibadde kimulumiriza kubanga tezayita mu makubo matuufu. Nafuna ssente miliyoni 4 okuva ewa Sipiika. Mu kiseera ekyo kiseera ekimu era bwe nafunira ne ssente endala eza gratuity, y'ensonga lwaki wali nasooka kulowooza nti gratuity naye nakitegeera bulungi nnyo nti gratuity naye erina kuyita ssente zonna zirina kuyita ku akawunti yange. Mu mbeera eno Mpuuga yasabye omubaka ono azze ssente obukadde 40 ew'omuntu yennyini yazimukwasa, kyokka ssente zino Sipiika wa Paalamenti yazisamudde era ensonga zasibiddewo kaliisoliiso wa gavumenti azinoonyerezeeko. Oluvannyuma lw'okumwegaana ab'ebyokwerinda bamututte butereevu mu ofiisi ya kaliisoliiso wa gavumenti ababuulire eyamuwa ensimbi zino era n'oluvannyuma yateereddwa kakalu ka poliisi mu kunoonyereza ku nsonga eno bwe kugenda mu maaso. This is an abuse on the institution of Parliament. I did not give him any money. I don't even know him. For information. Bino ebijjidde agikunukkiriza okuwera emyezi 2 bukya mukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu asaba ababaka ba Paalamenti okuva mu kibiina kye okuzzaayo ensimbi obukadde 4 ezaabaweebwa era ezigambibwa nti zaalimu amankwetu kyokka ne bagaana ate abalala ne bagamba nti tebazirabangako. Omwogezi wa ofiisi ya kaliisoliiso Ali Munira akakasizza nti ensonga enatuuse mu ofiisi yaabwe era batandise oginoonyerezaako. Omanyi kati ekikulu tetunaba kumanya ku lwaki omubaka yabadde ne ssente ezo era kyetuvudde tumuyita ku recording statement atubuulire ate naffe tubeere nga tusobola okunoonyereza okukakasa essente zabadde zaaki, kubanga ffe poliisi ya Paalamenti yamutuleetedde jjo naye ate kati ffe tulina okumala kukola okunoonyereza ku katono okulaba ssente yabadde lwaki yabadde ne ssente ezo ate nga zabadde zaaki, kubanga agambye Sipiika yazimuwadde era tujja kuba nga twogera ne Sipiika okumubuuza oba yazimuwa oba teyazimuwa. Kati bannamateeka bakubye ebituli mu ngeri ensonga eno gyekwatiddwamu Paalamenti nti eyinza otayamba ggwanga kuzuula kituufu wadde okuwa omubaka obwenkanya eyeesowoddeyo okulwanyisa obuli bw'enguzi. Okusinziira ku munnamateeka George Musisi wadde ensonga eno eyogerwako nkulu nnyo mu ggwanga kyokka ekwatiddwa bubi ddala kubanga ofiisi ya kaliisoliiso wa gavumenti n'akakiiko akakwasisa empisa mu Paalamenti byonna bikolera wansi wa Paalamenti ekulirwa Sipiika ayogerwako. Ekisooka Sipiika yagambye nti omuntu ono atwalibwe mu kakiiko akakwasisa empisa. Kakati akakiiko akakwasisa empisa kakiiko ka Paalamenti akaripootingi ewa Sipiika. Kakati omuntu gwe balumiriza nti ssente zonna zijja mu maka ge Sipiika mukama waabwe. Kati mu mateeka kye tuyita fair hearing kitegeeza nti omuntu talina kutuula mu musango gwe, tuyinza kubeera nga gwavunaanibwa ate nga gwe mulamuzi. Kati ekisooka omubaka ono Kagabo oba byayogera bituufu oba bikyamu tayinza kufuna bwenkanya mu Rules Committee kubanga Rules Committee eri part of Parliament era bwekola report gisindikira Sipiika, so ekyo kikyamu. Kaliisoliiso wa gavumenti Ssemateeka amugamba nti aripotinga wa Parliament era kaliisoliiso eringa officer wa Parliament kubanga report zonna zaakola ayina zitwala wa Sipiika okusinziira ku Ssemateeka n'etteeka eriteekawo kaliisoliiso wa gavumenti. Ono era agamba nti yabadde ensobi nnene okugula omusango ku mubaka ono eyeesowoddeyo okulwanyisa obuli bw'enguzi ne batuuka n'okumuteera akakalu ka poliisi nti kimenya etteeka erwanyisa obuli bw'enguzi mu gavumenti n'erisawo ofiisi ya kaliisoliiso mu ggwanga lino erya Uganda. Musisi agamba nti ensonga eno yandibadde ekwasibwa poliisi etalina kyekubiira. Omuntu aba akwadde information olina obuvunaanyizibwa abanga whistleblower akubiddeko gwe noonyereza naye kakati olwaliro omuntu agamba okunoonyereza bw'ogamba nti ate fe abamuyimbudde ku bondi ssente zino tunamanyi gye zivudde kakati ate omuntu aleese amawulire ate omukwata otya kitegeeza nti olinga olwedde olina decision oba kusalawo kuwatuuseeko tyonaalimba okunoonyereza okwetongodde kwandibadde kuyingiramu oba nga kukubirizibwa ofiisi ya auditor general oba eya poliisi. Okusinziira ku munnamateeka ono kati kiri eri Sipiika yennyini okakasa ensi nti talina mukono mu nsonga eno kubanga eno si ensonga esoose okumwogerwako nga yeekuusa ku by'ensimbi. Kubanga olina omuntu mubaka mulamba MP agamba nti nafuna ssente
ekyokubiri nti alowooza nti zaali za nguzi, ekyokusatu alumiriza nti yazijja mu maka ga sipiika sina mu office ne mu maka. Era nze ndowooza ye yandibadde afuba nnyo okulaba nti wabeera okunoonyeza okwetongodde okulaba nga erinnya libeera clear, naye ekifaananyi kyekirekamu kifaananyi kibi olwedde nti ababaka wadde mu embeera bwerinnya nnyo musobola okwetemerako kemwetemedde ate ne mukeegaana. Ku luuyi lw'omubaka yeesowoddeyo okuzza ensimbi zino obukadde 4 Musisa mulabudde nti tasuubira okwenkanya mu nsonga eno kubanga ne babaka banne ayongedde okubaanika. Kubanga kitegeeza nti sirowooza nti baawa kagabo yekka bwe kibanga kituufu baamuwa, kitegeeza nti n'abalala bonna abaazifuna basirise, era mmanyi bwe kibanga kituufu nga baazimuwa banne bamulaba mu kifaananyi kibi nnyo kubanga kitegeeza naye mu njogera ennyangu naye abalabisa. Robert Mwanje, BBSKATI, Ageesigika. Waawo Nnaabagereka Sylvia Nagginda azzeemu okufalaasira abazadde mu Buganda okufaayo ennyo okuliza abaana ku musingi